السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Madam Buz nina bani bizako n'okubabuuzaako n'okubuuzaako kakati nsaba taata ne bamashekhe mwenna abali wano ne bamaama bange abatudde wano ensonga ffenna tuleese tugimanyi kubanga tubali tugidisikasinga okumala ebbanga tubali tugyogerako okumala ekiseera kiwanvu naye mu kuba nti twafumbirigana ne mukyala wange musanyu tufunye okusomoozebwa kungi oluvannyuma lw'emyaka ena kubanga omwezi nga 3 omwezi gwokusatu tuweza emyaka ena naye bwe tubanga tufunye okusomoozebwa kungi nembeera nga sirina ssanyu omuntu wasa kutebenkera n'ensonga nnyingi tetujja kudda mu kino nakiri kubanga zingi zibaddewo nfunye okulungamizibwa okuva mu bamashekh ne tukkaanya ku nsonga nnyingi naye mu luvannyuma lw'okukkaanya tujja kuwulira omukyala kyagamba nange njogere kyemba njogedde obusiraamu bulamule. Sheikh oba olinawo ekigambo? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وقدم عن جمع الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت يقول ما صدق مي منيا إسماعيل سليمان كذا من متيانا دي مقانو wa mukulu atulise wano ndi sheekhe anayambisiza mu kiti kyewaseeka naŋŋamba seeka kusaba ojja obeerewo mu bizibu byaffe konze yi ondeetedde obuzibu mbadde mmanyi ompitira ndi mutwagala ennyo okulya emmere ate ompitidde bintu bya alhamdulillah. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekisinga okuba ekirungi wakati mu kye neebazizza wadde nga waliwo obutakkaanya naye ate tebufulumye wabweru wa busiraamu baagadde ensonga tuzikwate kisiraamu. Obusiraamu butuluŋŋamya nti singa tufuna obutakkaanya mu bufumbo sayidi zijje bbiri zikole ekooti, sayidi ey'abaana abalenzi ne sayidi ey'abaana ey'omuwala. Wakati awo tuyinza okutuuka ku kisinga okuba ekituufu kuba bwe tuba tukoze Allah kyayagala ajja kutuwa ekisinga okuba ekirungi. Tukibeebaza bali badde bagenda mu erosi ne beeyongerayo mu layini eyo. Tubeebaza okubeera nti amaka galimu obusiraamu bwannamaddala. Muganda wange bwanyinyonnyodde naŋŋamba seeka ekikumpisiza sikuyise kuwoza okuwoza twakumala dda buyise obeereyo ng'omujulizi nga twawukana. Konzi nange ndi muzadde ekigambo ekyokka kinene ekyoyogedde. Muganda wange nga ajjudde 100 tayagala kwogera kintu kyonna konzi sooka okkakkane. Wali oyiseeko ku lukiiko olufaanana nga luno lwoyise ne luwuliriza sayidi zombiriri osazeewo mu busungu obusiraamu nga si bwe bubeera kyomukusa omulungi musajja awuliriza nanyumiza sitooli enkweriza ne mugamba wakati mu buzibu
twagala tuddemu afresh ebintu tubikwate kikulu kisiraamu okusalawo okwo nga bweri entandikwa tojja kukola kyoyagala wabula sooka oba obusiraamu omwaganya nga bwebuwadde ekitiibwa n'oyita sayidi zombiriri busooke butuuze kooti ekyomukisa omulungi mbadde ndi awo ne bannange ne bajja bano bonna bemulaba bantu ba Yahya netukubaganya ebirowoozo ng'omusajja mukalubo olw'obuzibu n'obuzito obumuli ku mutima naye wakati mu kuwanyisiganya tuleeta ebigambo eby'omubaka ebya Allah agamba bw'ati engeri gy'alimu eddiini etumukkirizisa ate kyabadde akoze ekyo kyabadde alowooza bannange ffenna tuli bazadde bayise bantu babuvunaanyizibwa bantu bakulu nze mu bitansanyusa ku nsi ya Katonda kwe kulumya abaana ku lw'essanyu lyammwe n'ennaku yammwe abaana bano bemuzadde ne bawangaala nga bamulekwa ng'ate abazadde bebali ekyo kinnuma ne bwaba mwana wange era obwedda neegomba ndabe ku maama wakuwawa ndabe mukyalo oyo kwempulirako sitooli ezikabuba zifaanana ziti kiki nozaala abaana basatu teriiyo mu nsi muno kyenkana baana bo tekiriiyo bino byonna byolaba tukola ne buba mugagga otukolera abaana si byo abaana bano buli lwembatundulako nga bali wamu ne taata ne maama nga bali wamu teriiyo ssanyu lisinga ne mugaa mwana wange ompise kwawukana nze mbeera ensonga eyawula abaana maama waabwe ne taata waabwe ensonga nga nze ensonga egenda okubonyaabonya abaana ekigambo ekyo kireme nkikkiriza singa emabega mbadde enkola ki naye kimpitiriddeko abaana batono nnyo abaana batono nnyo mwali badde n'ekisa mwakatatekulwa abaana ekyomukisa omulungi muganda waffe natugamba naye munyigiriza saabayise kukoza nabayise mubeerewo ng'abajulizi batwawukana naki abantu bano bonna abasinga mbala bantu bakulu muganda waffe kumpi yatusingako obuto tumukkiriza naganga bwe munyigiriza nja kubawa ekitiibwa mu lujja muno nesijjangako wano neweza maama naye gammanyi nja kubawa ekitiibwa kingenda okubawa ngenda kukyusa mu ndowooza zange netusanyuka nnyo tubeerako bye tukkaanyiza ku lw'obulungi bw'abaki so si ku lwa bulungi bw'abantu bali mu masappe gaabwe naye abaana bali omuganda agamba ebyebbi likusooka byonna gy'oliraga mu nsi tolina kyojja kulowoozanga mwana kati muganda wange naawuliriza netuvaako bye tuwandiise tetujja kubyogera kati nga twagala tuwuli bagala tosala gwaki gwakawala nga tonaba kuwuliriza amakulu ntulina okuweza sayidi zombiri maama waffe asobola okubanga naye ayina ebizibu ebimutuulidde nagamba mwawulidde bya musajja munnammwe naye bannaye ndi mukyala nyina obuzito n'obwange mubutunulemu nga bwe mutunudde muki bangambye taata waali ndoza ne maama ate kati nakano mukayige kakinansi naye tekatukolera senga waali
kikoze bulungi. Taata ne maama mwe musinga okumanya muwala wammwe. Ono singa yadde Abaganda baamukulembeza temumutunulanga muliro. Lwaki senga essanyu lye ekirakoma ku mbaga ng'akuwa muki naye gwe okakasa maama muwala wange oyo bw'aba alina kaakutte bw'atemera maama bw'atemera senga atemera ani okusinga. Maama gwe olina okulwana omwana akantu katutemera kaleke kukola ki mu butono bwako ne mu buki senga tekamukwatako bamuwa olugoye abambala lwakutuka. Maama gwe olina amawanga amalala we gatusingira ffe Abaganda. Maama ayimirira mu nsonga z'omwana kubanga omwana bw'abeera ng'atebenkedde ne maama abeera mirembe. Leka kulekera senga nsonga. Taata bw'ayingira mu nsonga oyo mwana mumuzaala abantu aba nga senga taliyo si bwe kibeera. Asinga gasa baani maama na taata si bwe kiri nga jangu saafiina ti otulumiza puleesa ati kiki nze omwana owange ne bw'aba azze kukyala musaza aba tannaba kunnyinnyonnyola kimuliisi nti ate kati kiki njanze balabako nti alhamdulillah ne bwagamba omusajja tatukya olwoza ennyama njirya ekyo kigana senga kulya. Kati taata ne maama be balina okuba abasaale mu kulungamya fenga okulungamya abaana baffe. Kikoze bulungi maama taata ne maama bamuli bayina. Nze bwe ntuuse wano siri musajja ndimufunye mpola nga bwemanyi seeka munnange oyo akimanyi baseeka embeera zaffe oba bano betukulembera be baatukolimira simanyi. Bwe ntuuse wano ne ŋŋamba munnange nti tuli mu ssomero tuli mu maka njawe tuli waka ne ŋŋamba subhana omukyala ayagala okuva mu maka gano njagala mumulabeko Allah bwe yamukola. Taata olya mwana taata wano bwe nnyingidde wano simanyiiyo nze nzize mbuuzizza njagala ndabe ku mukyala afumba wano ayagala okuvaawo baafaanana alagiwa owidde kitange taata onkulira senga yazze senga byetwogaze tetujja biddamu tugende maaso naye nze oluyingidde wano bengi mu maka ge nali nnyingiddemu agafaanana bwe gati siweza 10 mu myaka gye nnina ngenda mu 6 nembuusiza mwana wange ayagala okulaba wano agende mu kaseekaani naye ebizibu tebikola ki omuntu ekizibu kikola ki ne twagala tumanye maama waffe naye alina ensonga yaki kati taata wali owulidde ku nsonga z'abaana bato gweomuwala yakuwa nsonga ki ate maama kati senga oba yasinga obimanya muwala waffe ayagala okuva mu makula agafa ndowooza buli kintu kyeyogerera buli omu alina ennyumba ewuwe naye gigeraageranye n'egyono kyokka wakati wokuba nti ennyumba ye etunulanga bwetunula ate mutebenkedde wadde wakati mu bizibu tebibagana kutambula. Naye bannange nze neegumbye nti singa omukyala waawa naamala n'afubutuka nze nennyingirawo wange n'ayingirawo n'amala ŋŋamba nti nnoba wano abasenze mwe simanyi bwe mulowooza nze mbabuulya ekindi ku mutima ng'okakasa abakazi abatambula abalungi mu kkuba awo abaagala okunyiga ku kadde bayingire wano bameka ate nga abantu mwebaze Katonda kyakoze ki nesenga tumulabidde eri ng'ayingira
kamera ziizo zinga n'ingamba oba abantu basaba katonda n'abawa ekisesi kakati wakati mu byonna omuntu aba n'ebizibu ebimujja mu bufumu kyekituleese wano tujja kuwuliriza omwana mulenzi ono fenge kooti atubuulira ebimuluma ne maama wange oli tumuwa omukisa kubanga be bannannyini wano tuwulire ebikola ki wakati mu bigambo byabwe tunoonye eddagala bwe tubanga obulwadde tubufunye tulabe bwe tunaakola ki bwe tunaabujjanjaba eddagala bwe naabanga obulwadde bwetaagisizza bugaanyi mukama yasinga okukola ki naye nga eddwa yaffe tetwagala kwabula naddala ng'abafumbo mulina omuki tutule wana abasajja abakulu ng'omulamwa gwaffe obonyabonya abaana bazaalibbwa abaana bali babonebone ku lw'olukiiko luno tugende nti okeka tumale okuwuliriza ensonga zammwe tusabe allah tubadde tusabiddwa tugende nti iyaka naabudu gwegwe tusabe otuyambe oba tukusinza bulijjo obudde obutuyamba butuuse tuyambe banaaba tusobodde otuyamba tujja kusanyuka ebinaaba biganje ate yennanyiniki tujja kusaba tusooka okuwuliriza kizibu ki mutabani ekikutawanya. Bismillah walhamdulillah والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد abageni bange mwenna abazze wano nsanyuse nnyo okubalaba mu maka gange muno. Emikwano egyange tusoose ne twogera gye twogedde ate nammwe abavudde sayidi y'oluwuube tugenda kukubeeramuza wamu mukyo ensonga ezange okuva ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwokusatu omwaka gwa 2013 lwe zaatandika era nzize nzoogerako ku mitendera egy'enjawulo ekibeera kinkubisa enduulu okuba nti ŋŋamba ssenga ne ŋŋamba mukoddomi wange Hood ne nnomba seeka ne mugamba obutali mulundi gumu ne nnomba mukoddomi wange Haji Simogeera ayandabugwa omukyalo ono neekubira nduulu naawe kubeera nga nfuna buyambi. Omukyala ye n'akitwala ng'agamba nti mwogerako eno meeri kubanga ye mutuuziza emirundi egiwera n'abeera nti agamba. Naye obukunokola ku biseera ebintu byonna mubimanyi sijja kudda mu kiro nakiri nga mwami Katende bwe yagambye nti omwana n'omuzadde ani alina okubeera nga akakkanirani munne. Sijja kudda mu kiro nakiri buli kimu tukyogedde. Bw'aba yalina ensonga ezize tewali mutawaana azoogere. Bw'aba nga talina nsonga ng'asobola kugamba nti nno ye musobya gyendi yalina okukkakkana gyendi ku lw'ensonga nnyingi ze tuze twogera ekiba nga si kyekyo okumuta kwalumya edda nakkiriza dda kubanga tegugenda kuba mulundi gusoose taata ojjukira nakuyitako wano ku Idi ne tutula ne twogera ensonga nnyingi. Omukyala yasembayo ng'agamba ekigambo kimu sebo ante n'ogamba nti onkoze eki kino ante ttalaka ekyo seeka n'okigaana ogamba nti onkoze eki kino lwaki ogamba essaawa zino okuwa ttalaka kakati kigenda kuba kipe mu matu gaffe ate nze ng'olwaleero kyensibiddeko naye nga nkirambika mu busaamu nga bwe bugira ki obugamba nolwekyo sigenda kudda mu kino nakiri kuba buli kimu tukyogedde okumala emyaka ena ekyo nakivuddeko yayogere kyayogera bonna abantu neetaaga okulongoosa nga nnongoosa nangamba wanankonjedde naye sina kirala kyengenda kwogerako. Kale akati ensonga eyo tugiwulidde ebintu mwe mwabiwulira naffe atuyitiddemu tubiwulidde kitegeeza nti sayidi yaki y'omulenzi era maama gye tutannawulira maama wange nkusaba oyogere ebikuluma mu makamu kuba abaana boozaddemu abakazi balungi bali mu tawuni awo
naye wallahi Allah yabamamaka babasuza busuza onasuza naye ng'olinawe weggulira ekyo kyengera kikulu beerako kyoyogera tuve mu lukiiko luno ng'oba oliawo lunoza eddagala nti bannange nsanyuse okubalaba naye sayidi yange nyigirizibwa mu kino omukisa tugukuwadde